abooluganda mukama waffe yeebazibwe nnyo. This is the wedding of tomorrow. Nga bwentera obbagamba ebintu nga tebinnabaawo bibeera disorganized, n'osanga gabaawo agatiititi, aguumayuma, emisumaali, ebintu bibeeramu nga byakubajja, n'obajja kino n'obajja kiri, n'otereeza kino. Kati omuntu agenda okutuuka ku mukolo nga gwonna oba guli white na pinki, oba white na blue, oba white na yellow, oba cream, nga tamanyi bintu gye bivudde naye gye biva. Ebintu bibeera byatandise dda, bitandika bwe biti, bwetu bwetandika gye biggweera. Omukolo matiribona. So mukolo mugulinde guno genda kubeera omukolo gw'ebyafaayo. Olunaku olw'enkya genda kubeera omukolo ogw'ebyafaayo olunaku olw'enkya. Eyo gye tuyita tulikola walk away then dancing floor. So ebintu mujja laba wano matiribona nga white yekka yaliwo wano. Ebintu bitambula, men they are at work, they are changing things there and there. So abagole mubalinde, enkya mugenda kunyumirwa omukolo guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So buli kimu tuli wano at work. Ebintu byonna bibeera bitambula, obutebe bw'abagole ab'enjawulo, ebintu bibeera bityo. Draping mulaba atandika, draping bw'atyo batandika n'ogiranga bonna draping. All these tents will be draped and will be sagged. So everything is on board and you'll be enjoying the day. The day is tomorrow. Yeah. This is mango. You can see. Wow. That is before the decoration is done. That's how it starts. May God bless you.